empisa ensiiwuufu kitegeeza ki? Ekitongole eky'amakomera kitongole kya gavumenti n'olwekyo tekirina abasirikale ab'amakomera tebalina kwenyigira mu politics. Kyokubiri, waliwo amateeka agakugira omusirikale ow'amakomera kwogera eri bannamawulire, kukozesa eri kompyuta nagino emikutu egya social media nga TikTok n'ebigenderako ne X. Nti n'okozesa essimu yo oba kompyuta mu ngeri etakkirizibwa, obujulizi ne bufuluma, era oba olina okukangavulwa ng'amateeka agatwala ekitongole eky'amakomera bwe galagira. Mpozi n'ekirala nti bwe tubanga tuyambako ebitongole ebikuumaddembe ebirala, naddala nga zino rallies ennene zibeerako okwagala okuyambako okukakanya abantu, ate n'okozesa empisa ensiiwuufu mu kifo ky'okukola omulimu ogwakuleese, era oba olina okwetegeka kuba nti tujja kukangavula kubanga obujulizi tuba tubufunye. Ne ba OC tubakuutira nti abo bonna boosindika abasirikale oba olina okusooka bagamba biki bye balina okukola na biki bye batalina okukola nga bali ku mulimu. Nawandiika ku Friday nti abadde afulumya obutambi abadde afulumya obutambi ku TikTok ne X, obumu ng'ayimba n'ennyimba z'ebibiina, olulala ng'ayogera ebitasaanye kuba nti bye bya social media, era yavunaanibwa na kati process kubanga bigendera mu mitendero. Station yafuna obujulizi n'emubozesa n'esalawo ensala yaayo n'esindika ku region yabisindise ku headquarter, era kyemanyi mu nnaku ezitali zawala bagenda muyita ku headquarter. Obujulizi ekirungi weebuli, ne bwogenda ku TikTok n'oteeka ka ampi ojja kulaba video zonna. Kati ate oyo kiba kitegeeza nti kye banaasalawo sijja kugamba nti tugenda mugoba kubanga nsinze ndi ku kakiiko. Abali ku kakiiko be bajja okusalawo kiki ekirina omukolera, naye nze mukulaba bwe bantunulira mu giraasi emirembe gye oba ebiseera byo mu kitongole eky'amakomera bijja kuba bitono nnyo kubanga eyo enkola si bwe tukola ng'ekitongole eky'amakomera. Mpozi nina obubaka kuva eri akulira ekitongole eky'amakomera nga kigenda eyo abasirikale bonna ab'amakomera buli ddaala nti engeri gya campaign yongeddemu ebbugumu, naddala nga ba MP n'abakulembeze ab'ebitundu nga bayingidde mu kampiini okuddako okwongereza ku zino ezigenda mu maaso ez'aba pulezidenti. Omukulu akulira ekitongole eky'amakomera alagidde nti buli musirikale yenna ow'amakomera alina okugendera ku mitendera oba n'amateeka bwe galagira kye tuyita professionalism. Oyo yenna anaalagajjalira omulimu oba anaaleeta empisa ensiiwuufu ajja kukangavulwa nga bwe kisoboka oba nga amateeka bwe galagira. Mpozi n'ekisembayo ntandise okuddamu okufuna amasimu abaŋŋamba nti waliwo abeetooloola nga bagamba nti ekitongole eky'amakomera kiri kuyingiza abasirikale naye basaba akasente. Ekitongole eky'amakomera tekinategeka kubanga kiyingiza abaagala emirimu, ate ne bwe tubanga tutandise tetusaba ssente lwabo abayingira. Obukugu bwo n'okubeera omwesimbu bwe bukuwisa omulimu mu kitongole eky'amakomera. Leero abasibe be tulina mu makomera tulina abasalire emitwalo 4,293, abakyaliremba n'emisango bali emitwalo 3,634, ab'amabanja bali 632, omugate babasibe emitwalo 7,859. Abaana balina bamaama baabwe mu makomera ag'enjawulo bali 303. Abasirikale abakuuma abasibe bano bali 1,425. Njagala kutegeeza eggwanga nti abasibe baffe bamaliriza okukola ebigezo ebya PLE oba ebyekyamusanvu n'ebyesiniya y'okuna bulungi, era tulinze buwanguzi bwereere.
sibe 7 nkaaga mu mukaaga basajja bana bakyala abatandise olugendo lwabwe lw'ebigezo ebya haya oba kye tuyita UACE era tubaagaliza obuwanguzi mu bigezo byabwe.